Monsinkano ebadde ku kitebe ky'ekitongole ekirafuba n'okujja abaana bano ku nguudo Child Restoration Outreach e Masaka kizuuse ng'abaana basoba mu 107 be bali ku nguudo za Masaka kyokka nga bo ng'ekitongole bakajja abaana basoba mu 8 ku nguudo emyezi 3 egisooka egy'omwaka guno. Abaana 8 ate kyewuunyisa omujjuzo gw'abaana babeera ku nguudo gugenda gweyongera buli mwaka. Ebibasindikiriza okuva awaka tebinaba kuggwako. Rose Namwanje nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana ku poliisi e Masaka atubuulidde nti nga bo bagezezzaako okulaba nga bamalawo obutabanguko wabula abazadde balemereddwa okukitegeera. Omuntu bafuna obutakkaanya omwami n'omukyala ye tugambe n'asigala nga bwoga nti esigadde mwami nzeko omukyala twali mu kukwatagana taddamu kufuna mukwano gw'abaana bano. Omukyala kasita afuna eddala taddamu kuwuliza baana bano. Namwanje obuzibu abutadde ku bazadde abeesuuliddeyo ogwa Naggamba naddala abasajja be bakako obukasa okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ye omwami abaami beesuuliddeyo ogwa Naggamba ne bwe balaba nti musajja asobolwa ng'ayinamu akasente bimala byakubeera byampaka abamu n'omuleeta n'agamba nti nja kuwaayo siringi 15,000 omwezi mulamba naye nga 15,000 osobola okuliisa omwana oba osobola okusomesa omwana. Nkoleeta Adda Oju nga yakulira ekitongole ki Child Restoration Outreach agamba nti ng'ekitongole bagezezzaako okulaba nga bamalawo abaana ku nguudo ne babazaayo ewaabwe nga bwe babayambako okukwasaganya ebyensoma. Twakatereeza abaana abasukka mu 8 ne tubatereeza nga tubazaayo ewaabwe era buli mwana tumanyi waali. Kubanga fo mulimo gwaffe omukulu tetubakungaanya tubatuuze wano tubeera nabo naye abaana ekiseera bwe kituuka nga maze kutulaga ewaabwe tukola kye tuyita home tracing and reintegration. Nkoleeta ategeezezza ng'abakulembeze mu kibuga Masaka bwe beesuuliddeyo ogwa Naggamba ku ky'okujja abaana bano ku nguudo. Kati nga mutudde mu council meetings zammwe ng'abo eyo gye mutudde mutensaako nti abaana betulaba ku nguudo buli lunaku nga batembeya kasooli nga basula mu mabaala nga basiiba bataayaya ku nguudo bavaawa. Abamu ku baana abadduka ewaabwe batubuulidde ekyabaleetera okutoloka mu bazadde baabwe. Atanga alina omukazi omulala nagenda watatanga omukazi tange tampisa bulungi nga mbonyaabonya nenzirukayo negenda ku bbala naye nabeerayo bubi nabonaabona embeera nga si nnyangu. N'abaana abawala abokuswita abasinga babayita zimalaaya babayita misege migunju naye ng'ate abaana abo nabo batebaba misege naye aba mwana wa muntu. Embeera yeeyo naye embeera si nnungi nnyo naye ffe tugira twagigumira. Masaka ng'ebibuga ebirala mu ggwanga etawaana n'abaana abeeyiwa ku nguudo nga bano bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.